Pastor Wilson Bugembe, taata wange nkwebaza ebbanga ly'omaze ng'onsumba okuva 2022 mu Gwomukaaga mpaka olwaleero nga 18 Ogwokubiri 2026. Nali waakuva mu kyaki emirundi egiyise olw'obuvuyo obubadde buntukanko. Pastor Wilson Bugembe sisobodde kusiibula, naye Mukama bw'anaaba wakisa kukinaaba ddala nga kituufu Mukama njagalizza okukomawo ndikukomawo ne nkusiibula. Naye nga Pastor Bugembe sisobodde kusiibula. Pastor Bugembe, ebyantuukako byonna ebyansobako mu kyaki yo nsaba kunsonyiwa taata. Akavuyo akaasookera ddala akaakulabisa oba akaalabisa ennyo ekkanisa yo nga kava ku nze, nayagala akawala ke bayita Joy balina omugisha. Akawala nenkaagala nnyo nnyo, akawala ne bakannemesa nenyiiga nnyo, nendabanga Mukama ataliiyo, nensuula ne Bayibuli mu nnyanja. Pastor Bugembe byakutuukako nonsonyiwa n'ekkanisa nensonyiwa. Naye nga sinnakola ekyo, waliwo n'akavuyo akalala ke nakola akaasookera ddala. Bwe nali ntambula mu bitundu by'embusaabala nasanga abakyala abaali batudde awantu nga bageya ekyaki, ne mbarikoodinga bye baali boogerera ne mbisindika mu gurupu za kyaki. Abantu ne bantabukira bubi nnyo ne balowooza nti nange nali mu ekyo, saakiriimu, era nonsonyiwa. Kaakati guno omulundi gwa kusatu nkikoze lwaleero. Taata Pastor Wilson Bugembe, lumu nakugamba taata nange mpulira njagala okuweereza nga ggwe. Bw'oba ojjukira obulungi twali awo ku primary school ekiro, nompita nkukuumeko ko ng'oli mu kulya kamere. Yali 31st, yali overnight emu. Ne nkugamba papa taata mpulira nange njagala okubeera omusumba. Noŋŋamba noŋŋamba bulungi nnyo nti kikole. Okuva ku olwo ne ntandika okissa mu nkola. Kati olwaleero nkyanjulidde abakwaya nti bannange ndi pasita. Abakwaya bantabukidde kwe kuvudde olutalo ne banzija ne mu gurupu ya kwaya ne bannangira bingi bingi, era nange ne mbayisaamu eggaali. Naye bayinza obutakuweereza bye banvumye ne bakuweereza ebyange. Naye taata, kyonna ky'onoowulira gye ndi ekikyamu n'ekituufu, nsaba kunsonyiwa era nsaba onsabire gye ŋŋenze. Tandise obuweereza nange ŋŋenze kuweereza. Sisiibudde mu ngeri nnungi, naye kyenjize mu kino, bw'okyalanga awantu oba bw'obakwaniriza awantu oba kufunawo bubuddamu, tolindanga bantu kukwetamwa, vaawo nga bakyakwagala. Pastor Bugembe, nalina okuva mu kyaki yo ng'obudde bukyali nga abantu tebannanneetamwa, naye saawuliriza saafaayo. Naye kati nvuddewo nga abantu bonna banneetamiddwa. Era kyenjize mu kino nti buli lw'ova awantu nga bakwetamiddwa oba nga ggwe obeetamiddwa, kumu ababiri wabaawo akyawa munno obulamu bwe bwonna. Kati simanyi oba kunze n'abangobye ani anaakyawa munno obulamu bwe bwonna. Nensaba kunsonyiwa taata byonna ebitagenze mulungi. Pastor Bugembe, nkwebaza ebbanga ly'omaze ng'omusumba, webale kunjagala nga rasita bwe najja paka olwaleero. Pastor Bugembe, I love you so much. I love Worship House. Nange ngenze kuweereza, naye mpulira sikyayala, sikyasobola kukomawo. Saala mpulira siyala kati kuba baŋŋambye ne byombadde omentioning erinnya lyange ku muzindaalo nti byonna byonna balina engeri gye bakyogeddemu nti kubadde kukeneka. I don't know, simanyi oba ekityo bwe kibadde ebyaddala, but Father nange Papa, saba onsabireko gye ndaze, neme kwejjusa seewagudde mu bubi, naye bwekityo bwe kitambudde
lwakuba nti ndi muzadde. Ekyokuba omuzadde tekinnemesa kwogera mazima. Nze gwe mulaba nina obusungu ku mutima. Waliwo story egenda mu maaso ey'omuzadde yasse omwana wa munne ng'amusanze ne muwala we. Mulimu abantu abagamba tityagenderedde kumutta, tetumunenya nnyo. Fellow Ugandans, tubeere n'obuvumu obwogera amazima. Bw'oyogera amazima oba tosalidde muntu musango. Bwe ndabye omwana omuto gwe basse, nedda bannange, nedda bannange. Wabeerayo omuntu aliyo ng'agamba nti omwana ono ekyamusizza yattiddwa mu butanwa, mubadde bali musimanyi mu mwegunjuula. Taba omwana omuto gwe basse, omwana w'essomero gwe basse, omwana w'abandi yazaalibwa abakazi oba omusajja n'omukazi naye nga bamwagala kyasussongawo yamusse wayagala muwala. Story egamba omwana mulenzi ono bamusanga mu nnyumba ku Valentine ng'ali ne muwala waabwe simanyi amunuuna. Taata wamusangira n'amukuba enkuba eyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Saidi yo yateberezebwa okubeera omusi egamba yabadde tagenderedde kumutta. Oh God. God. Omwana omuto mbula kaleve mwana wa ssomero. Kanjogere bwete oyo yenna agamba nti yabadde ali mu mugunjo simanyi mugunjuula mukangavula bassebo ne bannyawo. Soke twebuuze gwe omusirusiru omutoolotoole ambuuza nti omwana abadde akolaki mu nnyumba y'omusajja. Ffe tukuze tumanyi waliwo n'ennyumba zotasobola kulingirizaako munda. Tukuze tumanyi waliwo n'ebikomera by'olina okuyitawo ng'odduka ng'okukwatirizaamu ng'olingirizzaamu. Bwe zitabangwa bayinza okugamba okola kyawo kambazeeyo. Abamu ku ffe tukuze n'okuleeta mukwano gw'omulenzi ewaka oba musoma mwenna musamba mwenna omupiira nga kikuzibuwalira. Kabi baana bawala ng'okuleeta mukwano gw'omuwala okwepenera ewammwe kikuzibuwalira. Kiyinza okwanguyira naye singa omanya nti nno olw'eggulu bazadde bange bajja emisinde emikwano gye giyinza okuteekako takatono. Nze nakyazanga mikwano gyange nga mbaleeta ewaka naye taata lwajja baddukanga n'amasaati gabe ne gazimba empewo. Wenkubuuliza osuubira omulenzi oyo yatuusa atya mu kisenge oba mu nnyumba y'omukulu oyo yamusse? Ani alina access y'okukkiriza omulenzi okuyingira? Omwana omuwala ye yaggulidde omulenzi oyo ajja ewaka. Kino kitegeeza ki? Enkuza y'omwana omuwala ebadde mbi. Kyobwaba mbagambye mulimu abantu ng'ebakyazanga mikwano gyabwe bwe bamanya bazadde bakoma olw'eggulu tebabasanga nga badduka. Enkuza y'omwana omuwala y'ebadde mbi.
nga kitegeeza asanga yabadde akyala. Amaka fenna twakuzibwa amaka gonna ng'ewamu tebaagalawo bagenyi oba tebakkiriza wantu gonna kubeera nga beekyaza oba mikwano gyo era tebandi musanzeyo ku ssaawa 5. Enkuza y'omwana omuwala ebadde embuyabuya. Ekirala surroundings zaffe. Omwana omuwala abadde ne surroundings engana ki? Ebadde bimubangula bimumalako stress byebiriwa. Mukwata amasimu ne mugawa abaana bammwe. Abaana bammwe basiba ku tekinologiya. Babira ku TikTok birako basenga aboogera ebintu by'ensonga. Abawemulanga ffe bapenge. Abakazi abalaga obusolo bwabwe n'abasajja. Zoganya n'afuuka zoganya simanyi luyiraiti. Oba oliawo Chikeri n'alaga akabina. Eggwanga likodiseebuuse. Bino byonna abaana babiraba. Naye ani agulira abaana bammwe amasimu? Abazadde mwechekingi. Ani agulira abazadde bammwe amasimu? Kimbibiri. Story egamba nti omwana mulenzi yabadde ku ssomero, omwana omuwala n'amuwa invitation n'amuwandikira message nti bazadde banti baliyo, because this is technical. Mukozese ku bwongo bwammwe. Ani alina okwalatinga omulenzi nti kati ewaka wali kiriya era yabadde mwana muwala. Teri aliyo jangu era abira mwana muwala ng'alunduze. Jangu teriyo muntu. N'omwana mulenzi najja. Naye ng'omwana omuwala gwe mugamba ow'e14 akozesa essimu taata gye yamuwa. Essimu eyo bazadde bali bagiwa omwana oyo bali bagimuwanga ekirabo akubirenga baani. This is where parents have to be smart. Owa omwana w'essimu smartphone ogimuwanga akubiraani. Igwe oba n'abalala ogikebera ddi. Contacts mmeka ezirimu. Wagimuwa ku 14 naye gyakozesa oyita omulenzi ku ssomero gye basoma bonna ajja ewaka amuwadde pass teriyo muntu amugulidde ekikomero oba amugulidde ennyumba. Benuunye basinza akaboozi k'omukwano byonna binatwala tugende. Ekirala lwaki nnenya omusajja oyo yasse omwana w'abandi nti asana naye kutta busse omusajja oyo adde mutemu. Tubeere bantu bakulu. Bw'otunulira kapeeni n'emyaka gy'omwana omulenzi oyo akulabikira ng'omusiguze ng'abadde akyasoma, embula kaleva ekulabikira ng'omwana omusiguze, byakola yabitegeera. Olabira ddala omwana ali mu adolescent stage. Eyo stage gy'ensubira ddala tagiyitamu. Waliwo abantu bemmanyi bangi kummwe abalaba vidiyo yange nga mwabiranga n'abazadde abakambwe naye abazaali obuzaabuza mugende kukima mazzi n'obaka akavubuka akakwata mu mbugo. N'ogamba mbu ogenze kukola bw'odde obaka kakola kugenda okusanga ku muti gw'omuyembe. Mwenna mwabikola oba mu bikata bya lumonde oba ku nsonda ya kikomera oba ki, mwebulankanyanga essaawa eyo mu adolescent oba adolescence stage esumbuwa abaana baffe si bawala si balenzi. Era abaana baffe basinga okubeera nga bavaako embuzi. Abaana bano babadde mu kabuvubuka kwa kwenoonya. Besuubira nti badde bagenda n'okwewasa. Bino byonna ebintu mwe mubireeta ng'abazadde. N'amasomero ga contributinze bingi. Batya ennaku zino tulina amasomero ng'abaana balina boyfriend girlfriend mu P7. S1 bw'olina boyfriend girlfriend. Edda era byabangawo naye nga byakwekweka. Mwewandiikira bubaluwa ne mweraba muwulidde. Naye kati ennaku zino birina ku ssomero munabira ku ssomero mwoyo mukazi wange. Mukola ebintu mu promo, simanyi promo, nakwata omulenzi, nakwata omuwala. Ebitaabiranga kufe twasomanga dda. Tuli basajja bakulu myaka 7. N'omulembe guno osooka n'olaba omwana musimanyi promo, omwana wo w'obuwala ng'alina omulenzi olagwa agenda otambula ne mu promo. Mumbire bange ebyokusaaga ne gwe mulandira gw'abaana okwepimpina. Ne mmwe mbagulira ebiteeteeyi ebimasamasa agende ku ssomero ku promo ng'atonnya mooli. Ng'okitegedde alina ne ddeeti gw'obirabanga ddeeti ebyokusaaga. Kumbe y'omwana amukwata mu mbugo ku ssomero. Baganda bange, toyinza na kukeera ku makya n'onnimba nzaazaala abaana. Nze omuzadde nti wabadde ogunjula mwana wa munno embula kaleva ey'ento omwana omuto. Nga options zabadde okwata bukwasi mwana bw'oba oli muzadde ng'osanze omwana oyo mu nnyumba okimanyi asoba ne muwalawo omutwala butwazi ku poliisi oba kuyita abazadde be mujje mutule mwogeremu. Y'omuzadde ali mwensa bw'atyo bw'akola. Enkuba gye wakubyemu omwana siyoza nti wamugalamiza n'omugamba galamira kakube akabina kiboko kabina
oba yengalamiza entuufu gyolina okubamu omwana wa munno. Apart from okumukubanga omugalamiza dino kakuba emboko z'okukabina tokwatayo, bw'omukuba engeri yonna gy'oba omukubye, oba omukubye mutwe, omukubye lubuto, oba omukubye kataago, oba omusambi, oba omukubye guyinja, obeera ogenderedde kumutta. Era omwana agenza okufa nga taata w'omuwala agenderedde kumutta. Wano wembuuliza, omwana oyo ow'obuwala taliddamu kuganza muntu yenna. Byo bazadde b'owulira nga bali obusesi ne bawala baabwe. Omwana omuwala era lituuka kiseera n'avubuka nga yeetaaga omusajja, era oli mukwatyako amagulu nga bamukola. Byo bataata b'owulira n'agenda n'akebera omwana w'omuwala mbu alaba oba alina embuzi. Sometimes mukirabanga obuvunaanyizibwa n'obuvunaanyizibwa bwe ne bukoma, n'omuzadde akebera omwana mbu agende amukebere tineejja we muba akyalina embuzi nga taata abirako ekyo kyabyo bataata beekwatira abaana. Waliwo bataata nga va ku byogamba buno omwana amutaddemu ssente, naye waliwo okufaayo nnyo kuno okwekisiba ennyo ng'omutaata ebikola byakola bikwesiitaza ayinza okwekanga nga ayinza okugenda mukikola n'omwana we kennyini. Bye bataata bawulira nti nno omututte mu ddwaliro bamukebere oba aliko embuzi batalina. Really? Atagambyeko mbu babali mu bamukutte naye taata n'akera ku kisibo kyalagamba abaana abo bakebere. Omwana omuto, omwana w'abandi akavubuka akagoggoofa akaminza okubeera kanibadde akagamba guluza omwana wo abadde musiro okwagalana akavubuka. This has been a handsome boy. Nature bino bintu bya butonde. He has been an handsome boy. Omwana wo gwalabye nti nno this is an attractive young man n'amwesookerawo. Bameka betulabe bawasizza ku myaka 13 ng'abaana b'Abasiraamu. Bano baana bato stage yaliwo. Kati gwolaze buno omukwano gwo gw'olina eri muwala ogw'amaanyi nnyo gwa nsusu. Naye saasira ate bali buttidde omulenzi. Gwakulabikira ng'omusajja omukulu omusiguze nti omusanze na wa booda. Tuyo omusajja semaka gw'osanze ne muwala we alina abaana. Ayiwa omukazi gw'alese waka n'omusajja ku mwana w'omuto. These are two kids, basoma bonna ku ssomero lyerimu atutte otyo ono. N'osanga omuntu omukulu liri n'ogamba tetunenya nnyo omusajja musimanyi omwana ku ssaawa 5 abakola ki mu nnyumba ya munno akuggyako ng'oli geege. Ennyumba nga gisetinga nga teri ayingiramu, teri aligiyingiramu okuggyako oyo aliba mubbi. Naye weebuuze omwana yatuusa atya mu nnyumba eno, ani yamuwadde paasi? Awo omwana omuwala wabadde alina oyitibwa ne batuuzibwa. Lwaki waleese omusajja ono mu nnyumba? Gwe lwaki omwana atuuse mukadde abazadde bataabaddeyo? Kuba mwana muwala yabadde ayagala omulenzi. Ossa omwana muwala we omulekedde trauma obusuubiza okugenda badde boyfriend balinamu ebirooto gwasuubira nti no gwayinza okufumbirwa. Omulekedde ekintu ekyo nti watta boyfriend mu nju ng'ense ng'alaba. Kazuiza kungamba mbu oyo omuzadde mbu yagamba bumunsonyiwe. Iyo mwana oyo annumye bannange. Waliwo ebintu bye tukola tubeeremu bantu bakulu bannange nga tutta kuno kutta mwana wa munno. Ani atayita mu stage eyo? Abazadde mwegendereze ennaku zino. Abaana bamwe balina amasimu ku myaka 14 balaba biki? Bw'alaba ebintu ebisitaza ku online ajja kwagala okubeera nga bipracticinga. Bw'alaba porn oba ku TikTok oba ku site yonna ajja kwagala okubeera nga ayingira ebintu by'ekivubuka, ayagala okubeera nga afuna omusajja oba omuwala. Essimu ogimuwadde kubiraani? Ogikebera ddi? Bodda ku TikTok asanko basenga abatunda eddagala. Abo nabo batundanga eddagala edda mu bintu bya ngeri ya kintu kikulu. Kati nakuze boogera nga bebaagala. Omwana omuto aba awulira. Amasomero edda gakolanga bino so ebintu alakishima bikoze bitya bino ebintu by'ekiyayiyayi ne mbanga mu mayiminga obuyimba so bikoze bitya. Kati ennaku zo baleeta abayimbi abambala obubi. Omwana wa primary najjanga omuyimbi ayambadde kano basinda bisododo. Basi ne bayita abayimbi abayimba enkudi aba ne bawugana mu kiraasi. Waliwo obutambi bw'olabanga abaana b'essomero bawummudde ne bakola obutambi mu Katonda mugulu abaana ab'obuwala nga bagamba bawooninga abakyala abakulu mbakati tukomyewo mu luwummula babba bammwe beenywizi. Obutambi gye buli muze mu bulaba butambula ku TikTok. Abaana abo information eyo bagijjawa yo obuvumba bujjawa. Omwana akola akatambi galina mu ivumula gamba bamaama tubajjukiza tukomyewo fe abaana b'essomero babba bammwe beebeereremu. Bino muze mu biraba. Totta mwana wa munongo osuubira nti owali innocent nnyo.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Afudde Mu. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Afudde Mu. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.